NTV yali yafuna obuzibu nga yakkiriza NUP ne NRM bagirwaniremu. Balwaniremu entalo zaayo. Entalo zaayo. Entalo zaabwe. Entalo zaabwe. NUP ebadde ina ba reporters ne ba editors nga ba NUP. Nga ye wasunsula eggulire lya lya NUP. Ne NRM ebadde ina ba editors ne ba reporters nga be NRM. Nga bonna bali omu. Nga bwaba editor aliko wa NUP olwo ku deske Honorable Kyagulanyi jafuna eggulire ya dakika 2. Paniriza nnyo olunaku olwaleero kubuuzaako nti wasiibye otya afunye okusoomozebwa nkusaasidde nnyo fiiriddwa olwazza n'okusoomozebwa okulala sotuka ku buwanguzi nkuyozaayoza. Nyina Honorable Munyagwa Mubaraka ye President General wa CMP Common Man's Party. Tugana kwogera naye ebigambo olunaku olwaleero aga nasooka kubuuze ko Honorable tusanyusa okulaba leero. Nsanyuse. Osooka obuuze ku bantu tutandike program. Abatulaba mbalamusiza n'enzanyo MS Media amanya ge gonze Munyagwa. Obulamu bugamba butya? Ni bulungi sina buzibu. Ebyobufuzi obiraba otya eyo? Speed nene. Embeera z'abantu zo ziri zitya? Uganda buli omu actually kankunyende kati ekiri mu Uganda olunaku lumu luzitowa emyaka 10. Toyinza kumanya kye naddako. Mu lunaku lumu tosobola kumanya kye naddako. Tukeera waliwo kino enkeera n'okeera nga waliwo kino. Tukeera waliwo kino enkeera n'okeera nga waliwo kino. Mwena akasana kenyini naba bugumu nga biyitirivu. Mwinti omusana gwaka mpaka saawa emu ey'ekiro. Nalina ka brand kange nali ntera okwambala ak'amasuuti ga black n'amasaati ga white ne tie za red. Ne tie teteekeka mu bulago baneetukirize. Lwala nyambala nga Bayirani kati. Olwa embeera y'obudde. Honorable wangi nyawo tutandikire ku nsonga ya NTV Uganda. Yagibwako emabegako awo. Nalabye nga abamu ku bakungu basisinkanye General Muhoozi ne ttiimu erimu General Muhoozi, Andrew Mwenda n'abalala. Yesi eddembe ly'amawulire buli omu agamba nti lyalinyirirwa ku lunaku olwo olw'Essande obakera okuggyako NTV n'ennumba gye baba balumbamu. Mukulabako NTV nawe badde yasesetukira okuva ku nnono z'amawulire ekyagireetedde obuzibu. NTV yali yafuna obuzibu nga yakkiriza NUP ne NRM bagirwaniremu. Balwaniremu entalo zaayo. Entalo zaayo. Entalo zaabwe. Entalo zaabwe. NUP ebadde ina ba reporters ne ba editors nga ba NUP. Nga ye wasunsula eggulire lya NUP. Ne NRM ebadde ina ba editors ne ba reporters nga be NRM. Nga bonna bali omu. Nga bwaba editor aliko wa NUP olwo ku deske Honorable Kyagulanyi jafuna eggulire ya dakika 2.5. Bwaba wa NRM kyekimu. Kakati simanyi NRM ki ekyagikemettereza emmeme because NRM yayina platforms endala. Yayina UBC, yayina Bukedde TV, so nga simanyi ki kyagikemettereza mmeme ogamba nti NTV ene tuyitiddeko tugigale. Naye nga ideally gwa amazima gali nti bannamawulire b'e Uganda nze mpagi ndi muntu omu ku bawagiridde abannamawulire babe n'eddembe ne bayitawo olumu. Ayitawo we yaliko mye. Batuuka professionalism ne bagikasuka ebbali ne bananka kuwagirira ddala byabufuzi. N'abeeramu ne ka interest ke mu story. Nze nyina issues ne NTV. Nganze Munyagwa. Munyagwa ayina issues ne NTV. Yes. Mu campaign ewedde nze NTV nze ko yandaga kola emirundi egitasuka 8. Nenga balina ingayo balipota mu nabalabanga ng'omulaba ajja ne kamera NTV n'abeeraawo. Woofunye abantu tolabika tebakulaga. Wootabafunye olabika. Ate n'ekifaananyi bakizanyiramu okuportrayinga ng'omulalu. Bakulaga oli kimotoka gaba sebo ne bannyabo naye nga teri sebo bannyabo gwe balaga. Bakulaga ng'ayogera weka. Ekyo bakikolanga intentional? Yes. Waliwo editors abaali tebanjagala nga tebanjagala. Mbamanyi but nze nkimanyi nti amawulire gabaawo ne gagenda but waliwo editors abaali tebanjagala nze. So NRM ne NUP baadde balwaniramu NTV. Nga balwaniramu entalo zaabwe. Kati yali alina okufuuka kazolite yo nga NTV yakkiriza bagirwaniremu. Yes, yalina okufuuka kazolite. Ate nona yagigula oyo omusajja omu Iran. Omanyi omusajja oyo yazze okola General Muhoozi mu Iran ne lwakuba babadde e Tanzania emyaka nga 10 ne basibuka Iran. Bagagga nnyo era nti mukwano wa President Ruto
be bagula NTV e Kenya ne yawano naba bagigula bakola ensobi balwawo to take over na ulide nti balina kubade balina okumala emyezi 6 ngate bana taking over kakati vacuum eyo yagwawo ndoza mu management wano entalo nezeyongera nga balaba waliwo vacuum teri abagambako buli omwe akola kyayagala of course enzigala gye bagigadde naye emenya amateeka abadde yafujjo nnyo naye kubanga ekibiina ate tekigonjoola kibi naye nga waliwo vacuum zendaba ba editors banamuli benyini baddemu obukuubagano bo bennyini na bennyini nga balinamu obukuubagano nga neera obuwulira abalina mu mikwano gyaffe ng'obuwulira no nga gamba ono ali bw'ati ono ali bw'ati so mannamawulire matches balina okuba n'eddembe lyabwe naye nabo balina obuvunaanyizibwa kubanga nze nange olina eddembe ly'obwannamawulire okubeera munnamawulire nange nyina eddembe ly'okuba omuntu takola ku mu justice mu mawulire gwe n'ojja munyagwa namusanze akola kino no reporting ne TV ne broadcasting naye ate akawungeza ku kadde kamanyi gw'omu kuba akasitula nze kati NTV oba ekikiriza oba tekikiriza nze akawungezi ne buzungulu wa NTV mbinako ettafaali sinze muntu andibadde ayisibwa bw'atyo mu kalulu oli oba oyagala kikiriza oba tokikiriza akawungezi ka NTV ne zungulu mbinako ettafaali ate ery'amaanyi nga nabamu abanamuli tebannajjamu eyo TV twagiteekako amaanyi gaffe netugipromoting okubeera kyeyabeera pozi yasangawo WBS nga teyina ekikya zungulu neera ffe twakisookako neera zungulu nga ne bannabyabufuzi tebamwagala nga tebagala mubeerako nze munnabyabufuzi ayasooka okubeera ku zungulu constantly ng'abamu webakuba ku zungulu bagana kuwaabira yes NTV nze sinze gwe yadde isa but sekibagaliza ekyabatuuseeko of course kibagaliza mbasabira babagulewo naye bannamawulire namuwadde mulina eddembe lyammwe naye namutegeere n'abalala balina eddembe lyabwe kwabo bokuta omuzindalo wano oyina kamera dokita aba n'eddembe erijjanjaba ayina eddembe okukola okupracticinga medicine naye taba naddembe okutusala nga bw'ayagadde you get the point so NTV kyerina okumanya ekyo kati kitegeeze jasesetuka nga bano bwe bagamba nti abamu ku balipoota abamu ku ba editor abamu ku ba presenter of course tebayinza kudda nga banaku webali yireka naawe ate olwo ekyabagazza kibaki tebayinza kudda nga banaku webali naye ine entabuka gye yatabuka nekuba Anita Mongi wano bwe bamukwatira biki ne muconvictinga si kumukuba wabona ne muconvictinga yakumusingisa ate nga munnamawulire si bwolina okweyisa bwe baali beesasuza nti yali yabagoba ku parliament namawulire tokola otyo toba na feelings kati waisasuza reportinga bikyambifu gambye ine kuba gye yakuba mu story nga buli omu agamba kiki kino wadde yakunyiiza naye awo osuseewo NTV nedda si NTV nga TV but bannamawulire abamu baali bayitawo naye story etuuka eba emaze okuyita mu mikono news manager news editor chief kyali kiyitirira muko but nze siwagira byanzigala gyabagala osi nabyo ne Kasule Lumumba yaga President 7 operation ye yazikola then waba yazikola teri mulala yenna tebekwasa mulala yenna statement ndala bajja gifulumya mu bujjuvu of course kakati waba yazikola naye nga nze nkunnyonnyola kyasookawo kubanga tugenda bino bigenda obeerawo nga ne President 7 yabagoba kulaaleze zonna waabeera bwebagiranga bati nga bakwata wali abantu abatini abantu abangi nga tebabakwata ebya 7 siyabiyingira naye munnamawulire for sure noba oyina kyowagira olina okubeera mu degree ya independence yes n'abalamuzi kiringa mulamuzi atudde mu kooti gwe n'ensi okwewozaako naga munyaga neboneewozaako omala budde ngenda kusiba kati for sure you see olina okuba mu ne degree ya independence naye bano betulaba Citizen NTV Kenya naziraba nga buli TV ina side gyekutte kuba presidential candidate ngeraga nti ffe tuli ku Ruto ngona waga nti ffe tuli ku Odinga nene batambula anti kakati bo e Kenya
amawulire gasumuusemu okusinga wano. Naye bagamba nti KTV katubale eri ku Ruto, Citizen eri ku Odinga. Naye omutayinza kusinziira mu kutu gwa KTV n'awayiriza Odinga oba n'amuvuma. Wano munamawulire akuvumira mu ggulire n'ayitula ku TV n'akuvuma n'avaamu n'agenda. Mu ggulire? N'akuvuma. Takwagala n'ayisoma amawulire gakuvuma gakulebula n'avaamu n'agenda. Mukama we natamubuuza na kumubuuza. Wano TV za wano omuntu akuvuma mu studio n'akuvuma n'avaawo n'agenda. Mukama wogenda kumulanga aseka busesi. Wanamuli abantu babulamu obuvuna okubeera obuvunanyizibwa. Kubanga I think journalism yandibadde balanced. Sibwe kiri sio mugamba. Bwekino okubeera. Nti gobenjane kugamba nti gundi ankoze bwati bakoze bwaki nga tonnalifulumya bagamba mbo ino kubira oyo gundi gwenjogeddeko sibwe kigambye. Inononya side ye. So Wadani tatomwagala naye you need to have called nofuna echi necho kubiri emisango gibavunaana omuntu okwandi wadoteka kambu kigambibwa nesigamba yabbe ensimbi zino nabba ne zino obanga gumusingisiza nti kituufu ddala yazibwa oba tosavinze bwenkajja bw'olina kukola nga munnamawulire. Naye amawulire gaali gakubyeko n'ogaba naye amawulire gankubi nnyo nnyo. Gasinga mu sikando ki? Nze Munyagwa bankwata nalina oluyombo lw'ettaka. Lwe ntwala ekigo. Ono wali mu ssaati ey'emikono ebiri. Ne bakozesa anti-corruption unit ya State House. Olw'okwogera n'ennyombeera naye ettaka w'amaanyi mu gavumenti akola mu State House. Minisita Sam Mayanja n'agiragira nti bantwale. Mukuntwala kooti yankyagi nga musenze muogo ne omuntu wanajja n'alima nasenda nabba muogo wa neiba ng'omuntu wanaalima n'asala olusalosalo n'ayita wano n'ayingira n'ayituuka nga wali otonookola ki ayaga kubba ttaka naye asusa kuleeta waalima ettaka lyeraga lyakyapa eri lyakyapa amataka geeraga bwetaba mpanyi lutaba luwanyi liba jjinja. Nakosa anti-corruption unit ya State House n'entwalira ku mpingo. Bukedde TV neekuba nagamba Munyagwa bamututte ekigo lwa bufere bwa ttaka. Yesole Bukedde gye yakuba. Bukedde amawulire gayo agataliiko nfuufu. Bamututte olw'obufere bw'ettaka. Kati njagala ombuulire. Bankyajinze kooti enkyajinze malicious nti nyonoonye muwogo wooli. Lipoota tabadde mu kooti. Bukedde olupapula ne lugamba nti nzibye muwogo. Olupapula nzibye muwogo. TV negamba obufere bwe kati bufere bunvaawa. For sure kufa ababiri okakasani abadde abba munne. Lwaki oyanguwa obufere bw'ettaka bamukwadde mbufere naye okakasa otya ndi wanze gwe babba. Leero n'omusango kooti neegugoba. Naye kooti lwe yagugoba tebaddamu kuba nti omusango mutusonyiwe. Omusango oguliko twali tugamba nti Munyagwa twali tumulimbi. Nti lipoota yaffe yawubamu waneero naye. Lolo kwa wakasente ne bayiwa kamera ne baziyiwaawo ne baziyiwa mu bungi obufere bw'ettaka. Story yali sponsored. Exactly. Wano munamuwulire bamusponsoringa nakuba eggulire paka. Nga takuta be bannamawulire bawano mwemumala eddembe ly'abannamawulire afa abalala tetulina ddembe lyaffe ly'abuntu mulina eddembe. So ndowooza NTV bino ebyagituuseko bisobola ogiyigiriza nti ekisooka balina okuba balanced mawulire gaabwe because amawulire gaabwe gadde gayitinze naddala ku ssaawa emu. Naye bannabyabufuzi kyendabye bannabyabufuzi abakyala ku TV zino wabulayo n'omuwa kuba NTV si we lusoso kuba ey'amaanyi. NTV nayo twali nga ndi meeya tuli muwoko tuwaka yali TV y'amaanyi naye nga yali balansinga. Nze nayitangako NTV emirundi egiweera nga tulina Besigye nga bagamba Honorable tetujja lifulumya tulemedde okufuna omwogezi wa poliisi ne bagaana ku mirembe gy'abakato. Baina producer editor bamutanga editor Kato nga talifulumya. Kato William gamba Honorable tulemedde okufuna omwogezi wa poliisi ekireke.
era nayo nomanya nti so tegenda of course kuba teri balance nawe kikuwa amaanyi ma abasajja bendiringa nabo bali professionals ne omunama oyo goganvumbira gundi nti yakuta omukazi n'agenda abisoma ku TV egwanga n'abisoma n'abiwomeke ako mawulire kinaawo nawoomya Oluganda nawoomya Oluganda ng'alimba kitegeeza nti abakozi bano abazze bakyukakyuka interest omulembe gwa Kato gwali mulungi Kato gwali mulungi Kato nga tabikuba ate nga yali wa DP yali wa opposition nga wa DP Kato yalinga mu DP yali wa DP okuveda naye nga tabifulumyayo ne bokoloti agamba leka sokoleke mfuna omwogezi wa government akafuna omwogezi wa police era ne balipota abali ombudde bwa Kato baga nti Kato yakutumanga story bwabaji kutumye ku munyago nga yagala side bill nga tajito story ate nga asono kutuza ku ntebe okumala omwezi nga tova wa wungi ngambye Kato oyina genda wa munyagwa n'ogenda ne wagundi wagulana naye nozireeta ezi ku mulembe gwa Kato ku NTV nga tebisomaayo naye kati bakuba mu campaign nalabanga story ya dakika 22 dakika 19 bali ku presidential candidate yatambudde atya balimba ababodaboda babonze batya pichi bakyo bagamba nti eyo gye twatambulira tezaabangayo tebabyangayo ebyo byonna balimba bakulimba bana byafuzi lwaki basirise nnyo ku nsonga ya NTV eno kubanga Daily Monitor NTV baani badde babakolako nnyo story n'ebirala nga bakosa platform zaabwe naye bwe bajjaako buli omu yasirika bana byafuzi abalinga munyagwa batono nze ondaba nze ekinyiga nkyogera ekinsanyusa nkyogera nze nvumirira nkudiramu enzigala NTV gye yagaddwa nenvumirira abakozi bayo abamu enkola gye badde bakola emirimu ni bangi abanyigiddwa nga omulaba asirise busirise ate nenga yamukuba story nenze tebinkwatako nze nja kubuulira amazima muliggulawo muli baddembe okumpita obutadda mukumpita kwamba inako ettafaali bajja kuyita baddembe bati mbabuli enkola yamwe tebadde nnungi baddembe okuyita n'obutakuyita sifa I don't mind sibi ebiri ebyedda nti weetaaga TV ekolere story yo MS nze wetutula n'ogwe Matiya kankubuli tusobola okukola ebyaffe ntwogera n'engenda eka ate buli omu n'abira saagala oba mumpita oba temumpita muleke but please twagala muwa omulimu gwammwe what is called a professional touch mulage nti kituufu mukola mwabisoma you have that level of professionalism gye mu exuding kati njala tugendeko ku parliament wetujjidde wano nga Kuliso Obole n'abalala bakwatiddwa Obole yabadde akulira communication ndowooza enkwatibwa eri connection n'ensonga za Anita Among actually amanya ngalabye kuno ndabye ku the Nile, is it called the Nile Post ya Next Media kubaddeko Chris Ariko Obole abadde in charge of communication, director communication and public affairs. Kuliko Adiro Daniel, director human resource. Kuliko Okema Leonard, executive secretary office of the speaker. Rajab Kaya Semaluru, principal research officer parliament of Uganda. Dali we FDC Okwi Emmanuel Emron, principal Gena maso. Okay. Principal protocol officer. Itute Stera, personal assistant parliament of Uganda. Otebata Vincent, capacity development officer. Mulebe Methods, chief executive officer Uganda parliamentary corporation. Tiyaongoza Wasembye yanseseza. Yani akuseseza. Bamuyita Mulebe Methods. Abadde akulira swako ya parliament. Saka no abali ababaka mubatereka n'ababaka bennyini. Wazi bagamba eshosha bwe kiwala bakikwasangalo. Anyway. Naye yakolako obutali bwenkanya. Anza banga tiyakolako obutali bwenkanya. Ekyocha bwe kiwala bakikwasangalo. Abaganda bye balugera ebyensi eno bizibu. Ebyensi eno bizibu. Ebyensi eno bizibu. Ki? Bizibu. Yakumma akasente ko. Tayanyima akasente. Naye yazanyira mu business yange yettaka.
Parliamentary Circle nze nalina kampuni esuubula ettaka nenyigiga ettaka nendibaleetera nga tukoze waliwo ekiriwo nti ng'omanyi bulooka mubakati awo commission wange yo commission ne bayita eno ne bateesa n'atunda ettaka bakuyita emabega yateesa n'atunda ettaka ne balinflatinga n'ebbeeyi yali ndala ne bongerako ndala ne commission wange ne bamulya ebyokya bibola bikwasangala amaanyi gentaddemu okusurveyinga ettaka kukola ki ebyokya bibola anyway. But the truth is that the fact remains that they had to be purged out. Mu parliament awo speaker bwavaako kizibu abakozi okusigala. Yes. Baade balina okuba purginga out. Kitegeeza buli speaker jana abakozi be. Babe. Kubanga ejjo emirimu bafuna ssente nyingi aba director wala bafuna milioni 26, 25, 26. Buli mwezi. N'emmotoka n'ennyumba naki. Mirimu mirungi. Misava ddala. Misava. Kande speaker abana ababe kada ate gwo otunulya director man wansi wali abakozi abalala nga 3 tasobola genda nabo ne basigala nabo baba bayina yes ekirala so ekisokera ddala ate ekikutte ku ba directors bokka n'abasirikale kubana for information bakakuba abapolisi nga 205 si basirikale na bokka ba driver baki okumanya mu parliament we bikyuka biba bikyuse katsokedde lubeeranga lwa mindi speaker abadde atula ku mwaliro gwa 6 nono gyabadde ne kati atula gwa 5 yaze gwa 5 kiki parliament yagenzemu ebibozi by'eddogo dogo ne bagamba eddogo liri ku parliament yawo liyitirivu tewali ddogo liri mu parliament teri ddogo likola tojukira omutego omwana gwe bakwata ku yes ku gate ya parliament ne unye byakomawo era bagamba nti era nawo of course abalikiririzamu ebali nesubira nti waliwo eddogo erina amakulu abamu bakwata n'entebe z'omu ofiisi zaabwe ne bazinyigamu obuyirizi obutono nti n'akalulu akaddako akawangula akomewaawo abeere nga tava mu ntebe nalagamba entebe gyegendereze giyite wala naye eddogo suubira nti lirina amakulu only that abantu bwe bakyeyingizaamu kibagenda ku hard disks so kati enjoola gye babayoddemu ebadde esaana kati nga bamala dde okukwata ono omukulu parliament tebatataganya mirimu gyayo anti balina okujustifyinga oli bamukwatira ki kubanga kuli Sobole yalwana ne Kadaaga nalwana ne Kadaaga naye ne Kadaaga byafuluma ebigambo byali bingi naye yali mutuufu yayogera bingimu ne Kadaaga yali akoze kuli Sobole obutali bwenkanya eyo parliament bweri speaker ajjamu abakolako obutali bwenkanya mwe n'abakasuka naleeta ababi n'abo boss honorable bajja kukola 10 egyo emyaka bwe ginagwa bafulumye bakasuka kati bano abakwatiddwa tebalina chance n'emu kukomawo parliament ng'abakozi tebasobola proceedings za corruption nga mbi kati obuzibu mu kino nkwata gye babakuttemu waneeno bano abalala basigadde wansi nabo beeralikire nti bayinza nabo bayoola tebajja bayoola bajja kuba gwa bugobi bano babakutte lwa nsimbi ndowooza waliwo benyigiramu kandi goyo wasako I doubt ntalina kyeyenyigira ateeka okuba waliwo byeyenyigiramu wa finance kuli Sobole wa communication babaga nti speaker yayisanga nnyo ssente ku account ya kuli Sobole Senyonyi nawulira nga abyogera buli kaseera bwe kiba bwe kiri then there is trouble obuzibu nene nnyo naye kati kyabagana okudduka speed ne baswazibwa mu nswazi bweno bwesi balabika baali basigadde beegule beegule obuganzi nga mukama wa yakuleeta agenzi kyogamba nti bosi asobola okutula mu ntebe n'agamba bano sibaagalawo wadde speaker wa parliament ne bwayagala gwe kati akuba director natokoze na interview n'ogenda ku payroll ndani kukola omulimu speaker wa parliament muntu akuwa n'ekifo ekitaliiwo ng'osasula naye nga tolina kifo kiri milioni 2 ne bazikuwa nga tolina kifo olwo muli mu kintu speaker wa parliament si muntu wakuzannya
bambi bino kati bigenda isa bitya Anita Mongi bagamba Anita Mongi mulwadde simanyi magulu gazimba bikibi kyate kati bwaba ali awo atenga awulira nti banna abamu nabo bayoleddwa omayi mu bintu byensi muno waliwo omuntu ekintu kyakukola namanya nti onyiiza ofuuse musota mukubeko waliwo ekintu omuntu kyakukola namanya nti onyiize kati ofuuse musota mukubeko n'agamba kangukubire ddala nemeguleka munakasamba watu omukubeko guba muzibu kati Anita Mongi bakimanya nti yanyiiga tebayinza kuleka mulandira gwe gonna kyekiriwo tebalina mulande gwe balina kuleka ku tebasobola kubanga gundi ono bwe yakwata woofiisi omugenzi Oulanyah sipiika aliko yabadde ayogerera ku mizindalo mu paliamenti nga gikwakwaya bwaba aiti nga babikwatakwatamu nti bakwatakwata mu byuma anti bagala laga maanyi naffe we tulise buli kuliorganizinga atya kasuka bukafusibwe kati go IT speaker kuliorganizinga kugoba kubanga abeetaaga emirimu bayitirivu akugoba speaker akugoba ogenda okuzuka nga yakugobye dda nga tokyayingira ogenda otuuka nga kadi ogiteekako nga akatugula kuyingira buyingiza bakuyoola bakuyoolera ku geeti n'okuyoola obuyozi kati kwaba okukyaliko access nga office naye oba waleseeyo pay tosobola ebintu ya gavumenti nga bizibu nalaba Nandutu nga bamujje kuba minisita yayagala okuba press conference enkeera abasirikale ne bamugamba ne wano olaba waneeno teweesemberezaawo genda eri ne bamugoba nga bali nga batamumanyi kyokka nga bibadde bamukuuma exactly tosobola gikubawo tosobola nagezaako nze bagenda ne bankuba akalulu nendwawo okunona fayiro zange mu office ya parliament nalina mu personal belongings ngenda okuddayo okubinoonya nga babinoonya omwezi yabiteeka bano abalongoosa nalwawo ne balayira newayitawo ennaku nga 5 fayiro zange ngaomwana agenda okuddayo nagamba abalongoosa baba babitaddewa katunoonye tulabe bati bakyakwetaaga politics bwali kasita oba oweddeko kasaba kuba akalulu fulumirawo bantu bala mu magoma gavugira aliwo kati obosi amawulire gafunako obufunyi gano ganita akuloga biki terina kyerikola eddogo likole ki okimanyi ti nno omugenzi Oulanyah yagala otula mu ntebe kadagaza yali atuulamu byonna tebirimu byakijega nze nagenda mukosase nanga totula mu ntebe baliza yadde batuulamu neŋŋamba nze mujimpi tewalina ddogo kyerikola naawe leka naawe okyasiriwala ebyo ti omuntu asobola ogenda nanoga ssere n'atabikamu ennanda n'agira n'ayambulamu empale n'akunama n'alaamiriza n'ayiwaawo mbugwe n'ofa oli musiru akwate ebikoola bya ssere tabikemu eby'omuyembe atabikemu ennanda onewunyisa munabyabufuzi n'olumbugu kakati bibaamu ki si bikoola tewalaba nakadama ng'ayogera ng'aga bamuluze toŋŋambanga ebintu byekyana ekito waliwo eddogo eritali bikoola nga liki oli ayola buyozi kisiikirize kyawo ngakiyola ettaka nyimirire wali okiyoole nze simanyi naye waliwo ababikola kati ettaka lyenyimiriddeko bwoliyola mbaki bwakitwala nakola byakoze nina nali mu campaign nga ngenda nga benkofiira zino zenyambadde nziwa abantu omunene omwana w'omuntu enkofiira buli agisaana nga manzi sigaba kintu kinvudde ku mubiri omukisamba ngugabye ne mwala boona omusiru mu byambalo bye twambala bino ebikadde mulimu n'engoye z'aba Elon Musk kyogamba mukisa Amerika bagabadde muguli wano mwe bagaga oba yavuwala negwe oli munabyabufuzi abadde mu byobufuzi ebbanga atakkiriza mu ddogo nasomako sayansi nensoma teri ddogo kakati bw'oyola ettaka wombaki wenninye nempita tokimanyi tino bayola ebigere nembaki mbulya nembaki n'agenda n'alambiriza ebibye n'akola eddogo nembaki gyonna kyayagala so kikola oba kutta tasobola teri ayinza kuloga n'akutta oba kusiranya katonda yekka yasobola okutta oba okusiranya tewali kubanga olaba ne wano wagamba mbu tewali mukisa tewali kisiraani era abamu bawakana nobadde mba okuwakana naye nze nkuddiramu teri kye bayita mukisa teri kye bayita kisiraani gaba amagezi go matono oba ge mangi era abamu ne bagamba nti kino kyogamba nti okutta essabo gwenyini gwali yezimbidde otaddemu buli kimu kati ate nga abamu bagamba nti kati ye katonda ye oli omulabeko ng'azimbye ekereziya oba ekkanisa oba omuzikiti anti kakati abo basobera katonda akuza emiti egizimba ekereziya guno kalitunsi gwosala okumukolamu ofuna embaawo katonda embaawo zotulako mu ekereziya katonda ye yatonda omuti ogwo
Katonda yatonda faza asabisa yatonda imamu ekya Katonda kireke nera nine eddoboozi lyosabisa sooli kwatamu nze nakutuma akantu kamu ku miti gya Katonda gino gyatonze tuma amayembe g'ewammwe n'emisambwa gy'ewammwe gigende gitema emiti gisaawe omuddo essubi gijje zimba akasiisira mukere ku makyanga kameruseewo gimale gidduke mu wino gibbeeyo endeku Pata musambu emizimu egitasobola kubba ndeku mu wino bajjajja tewali jjajjabo waabwa naabwe bajjajja kyogamba bajjajja bagamba nti emikisa gy'abajjajjabo gikuwerekereko balina giriwa jjajjabo teyasobola kugula wadde akagaali yafata kute ku miliyoni obugaali zaaliwo n'emmotoka gwe jjajjawo yafiira tewali oba alina mmotoka yafa agirina n'eggaali ng'agyeyazika ku kyalo kakati yanakuwa omukisa ogule trailer nze sirima bijja okay nsindika abakozi ne babirima yes but nze ogenda okulima ebijja nkoleyo ki mukulu bwango n'ennono nekomayo ekiri mu bijja wansi mulimu omuntu aba akyalimu ayisho waliyo omuntu nze muzanyo namu ebijjo bimanyi ekiri wansi kati kyongamba sogula ettaka nga liriko ebijja n'olisenda wenfuna court order mbijjamu nembisitembitemu nga tukanyiza n'abafamire nga mukanyiza n'abafamire lifuna olimpi nga lya miliyoni 5 linguze 2 nze mbibasengulire mubiyetaaga seetaagawo na bano basajja bamwe mugulira mwenge muganda ajja kuleeta trakita mbagambe mbiteeke mu box ki muli nti mubiteekemu nga mwe mumukiriza nga bakkiriza muli omuntu bw'afa aba afudde towuliranko nti waliwo omuti ogwo omuti tebagukwatako ogwawa eyo emiti ena bayitayo busuubizi waliyo omuti nga gwabaki gulimu ekituli kinene abantu bajja ne basamiriramu ne basulamu n'essene ekituli ani yakisimako bannanyini bakatonda baagwo emiti girwala ne givunda tolabanga omuti ogumeredde mu muti omulala tewalabako omuti gwe baatemaawo empigi nga gukaaba bamala bagutemu batebagutemu bamala ne bagugjawo lwaki naye gwabazibuwalira tewali kukaaba kwaliwo tractor yagusikanga emirandi endoza waliwo ekigute ne gudamu ne guyimirira waliwo n'omuti gwagwa somewhere eyo omusambya gwagenda ne gugwa ng'embuyaga yegusudde ozanga amatabi endoza gwali musambya kakati bano ne bajja batemako amatabi jjukira sitemu ebadde enafu yezinze kati bw'otemako amatabi n'okendeeza obuzito guddamu ne guyimirira nera badduka ne batandika okugusiza temuti gwabadde gumazaawo emyezi nga gwagwa naye twagenze kudda nga guyimiridde omuti nga gugaana gutya kandi tree refused to be cut muve mu bibuuzo ebitali back to with science mbireke ebibuuzi tebijja kubagasa mbuuze wali omukwano gwange yayina akasiisira ewuwe nga nnimba mbw ayina alubaala omuzibu bajjajjabe bakambwe ngenda nali njaga kukola short call ngende mmanju nze bwe nalaba akayumba kano nawoza akatoyi mwe bafuuyisa nesoga yagominya gwavaayoyo oli musiru oyinza n'okufiira obwereere naye nagenda nyingira nsumulula zipu sawuli abajjajja bagaa totufukira muzukulu wetuli wano jangu mpola tosaatuuka gasaabi abo boogera bajjajja ebyo mubiveeko byakoma sayansi eddogo eriri mu nsi muno ye sayansi ayina nyukiriya yafuga ensi ayina emundu yafuga ensi kankubuuze kwini wa Bungereza nga temwamuloga ate nga yasinga eddogo liveeyo mu United Kingdom tewali ddogo ebyo tebakulimba Trump asobola okujja fena n'atusiba ku migwo wano n'aba amasabo n'atukuba n'addayo mu America nga tewali byagundi bya ddogo exactly abantu meme waliwo abakkiriza mu ddogo abajja okunyiigira tuleke kulwayo nnyo naye gwe ng'omuntu tolikiririzaamu nti gwe ng'omuntu tolikiririzaamu naye banakadamba nga akaaba amaziga ngagamba balozenzi kakati minisita nze kati bw'oba minisita ng'oli minisita wange naze president nonga nti bandoze nkugoba nga bakugamba nti ne Right Honorable Kadaga ne Right Honorable Ntawange obagenda mu State House ne basinkana President Museveni bwe muyerangira obulogo ti gwondo nandi bagobye bonna babiri nandi bagobye
speaker omuntu nga ali ku level wa prime minister nga akyakiririza mu ddogo nkugoba osiranyani lwaki eddogo teryawugula abenaremu Museveni n'atajja kadaga ku prime minister kwa speaker eddogo nga liri mu eddogo ate Museveni ate ye muzibu mwe wapi kwana labanyumye embozi z'olutalo omuyita muzibu Museveni lwaki akola campaign lwaki tatuula butuuze ewuwe eddogo ne likyusa bannayuganda tona bawulirako ba MP abawangulanga bebawangulanga bagamba nti candidate gwe nali nesibyewo naye yandoga yafumba kino ne kino naawe abantu n'ababuuza binanze mbira mu kaluluuze we nagenda okunominatinga kuwa meya waliwo candidate yagenda twali tunominatingira ku gombolola ekawempe waliwo candidate yagenda ekiro najjamu esaati ng'olubuto luli bweru nayasizaawo amagye abiri ngenkyanze nkeerawo amagye aga n'agaasa pupu gali bwereere alina olubuto ebweru ssaawa nga mukago gwekyo ne baba bamulaba ne bankubira yanguwa waliwo ekigudde bwayise yanguwa nendowooza oba structure zaffe zetukoze waliwo omuntu afudde ngenda okutuuka bantwala ku division ne bandaga amagye ameka abiri nti enkya tusazeemu nomination gana amagye gategeeza kirala muntu ajja kwatika ngaggi nawe muve mu muzannyo nammwe enkya ngenda ku nomination omuntu ajja kwatika ngaggi ajja kutulika ngaggi nemuga enkya ngenda ku nominatinga n'akalulu nenkawangula ebyo biboozi kize gwe wawangula akalulu tewagenda ko wadde mu ssabo sisobola nsigenda nko musabo obulamu bwange nagendako mu masabo abiri kusaba kalulu ekawempe n'ennyimba z'abalongo okusaba akalulu naye nga togenze kumuno okusawula ngambye n'ennyimba z'abalongo nabasanga obayimbayimba nange nendukooloobya basimba embuzi ku miguwa musibira bwerere abasimba embuzi ku miguwa musibira bwerere Katonda n'azikuuma onoonya kalulu n'obwana bw'enkoko obwo obukulira musanja Katonda n'abukuuma ogidde onkyawe gwe olikyawa n'abanene nga lubagolodde ne bakuba eŋŋoma nze nga nazinya amazina amaganda nti odduka nensiba ekisenso nentyabula amazina amaganda ogasobola oli musiru nensensamu newali nembawa nezattaaba ne bafuuwa emindi ono tumwagadde neweyongerayo neŋŋenda ebyo byemuyitamba nabyabufuzi buli omu olina okukola ki nembambala nti bano balalu jasi obagalamu kalulu bano balalu waki tebantegeera nti mbazalawo singa balina eddogo singa balina eddogo naye nomuzzukulu ng'azalawa ina gwe nali naye ne mugagwe bawe kipuli olabe obidogolo olaba amayimbo waganakiraba naye teyakibawa namuga kitasuulamu ekipuli wali olaba amayimbe ganakiraba ojja ogende ku musawo muganda omuwe sente ekipuli ekiro olaba amayimbe ganakiraba byonna biboozi byagwamu ebyo lwakuba nze waliwo ababikkiririzaamu saagala kubiyingira nnyo mu details kubakaluubiriza naye waliwo ababikkiririzaamu ate saagala munyiigire nze kyenzikirizaamu nange sibikkirizaamu ebyamu gwe oli musajja wa Allah nze manyi nti ensi yatondebwa Katonda gweyinza omuyita Katonda oli ayinza omuyita ani nze muyita Allah ye yatonda eno ensi neggulu naffe yatutonda period bino ebyokulya yabituwa guno omuka gwe tussa Katonda yagutuwa Katonda yamanyi lwe tulifa n'abaana abazaalibwa yabamanyi Katonda amanyi n'ekirwadde ekiri kutta so gwe toddaawo ogenze kuziika muntu nebagamba nti bamusse nga bamukubye essasi nga bamukoze ki bamusse nga bamukoze ki accident mbologe emmotoka ekuba omuntu kabe gola kisoboka mbuli nawunga n'alinnya akaliro ne yeerabira kakati oyinza okuloga omuntu breeki ne zigwa mu mmotoka breeki break through abalaze tubeere bantu bakulu tegezo yaba science motoka ebanfu of course oba naawe nga watusuze ku mwenge hangover n'ofuna kantuluze n'otomera nga tewali naakuloze oba one of you ng'emmotoka abalala basibye seat belts gwe tosibye bweroolinga bweti netamugwe tetuddamu kwekwasa ebya bandoga bakola ki ebiwoziwozi Honorable Munyagwa ensonga y'ekifo kya leader opposition walabyeko ku opposition nga abamu aboogeza amaanyi ku kifo ekyo kakati kubanga namala ye ndowooza tanaba kuweebwa leave kugenda kuteekateeka bbaga eryo naye essaawa yonna ndowooza bagenda naye kyavuga kifu namala kyavuga kifu
only that afunye omukisa gumu nti nze omukubakiriza nti Ssenyonyi ng'omuntu simukulembeze talina nkwata neeyisa nnungi mu banne kyova olaba nti ne bw'otunula kati olutalo oludefendinga ekifo ekyo abalulimu aba opposition tebawera wadde abana oludefendinga lwaki nti Ssenyonyi ye ng'omuntu olina eyisaayi si nnungi eri mu banne oyagala okukiraba ennaku ezo yayitako olukiiko lwaba MPs aba opposition mu parliament yafuna bakibiina kimu kyokka nuupu ate nga nabo taweza wadde half kiba kikulaga obunafu obuli ku mukulembeze naye ebyabannamala bye bavuga bifu olwokuba nti oba honalewo Ssenyonyi tomukkirizamu enkwata y'ebintu ate tekikugisawo ofiisi yonna bannamala bagezaako okukwata ekifo eky'opposition bakiwa NRM kyo si kituufu eky'opposition ate bakiwa NRM bw'ogaa tunaaba ne leader opposition anaalondebwa ebibiina by'opposition byonna n'ogaa ne ba independent bamulonde independent nabo balonde leader opposition kitegeeza nti kiba kigenda mu NRM so mu byobufuzi nakugamba tuba n'emidaali ebiri tuba ne gold ne silver tetuba na bronze mu byobufuzi tetuba na bronze medal leader opposition taba leader wa minority aba leader opposition ate amwita leader wa minority si kituufu leader waliwo kirenjawulo wakati wa opposition ne minority opposition kitegeeza kambe bangi kambe batono nemwe muli ku ludda oluvuganya ki wakyangu nnyo Museveni okwangula obwa president ngate mbe MP ne bamuwangula natuka mu parliament nga opposition yesinga mbe MP naye tujja kusiga tumuyita leader wa opposition olwaki nti ziba manifesto bbiri ono leader wa opposition aba ne manifesto yali owokubiri ono leader of government business prime minister nga alina manifesto yawe yakwata ekisooka okitegeera amakulu ekibiina ekibadde ekyokubiri mu kalulu kyekirina okulonda leader of opposition naye kitutuusa ekironda wano anti engambye ekitwetedde problem okutuuka ku kino nkwata ya nupu ebintu byayo ne Ssenyonyi ng'omuki kyekitwetedde wano naye gwe ku FDC owulyako debate eyo yes naye bagamba nti ne FDC yalwanamuko nga balina gwe bajjawo oba yali oba gwe nga Latigo obanga baleetaani awo wambwerera etteeka Sseggona yayagalako lireeta mu parliament y'e10 yali winikiza nga tumujjako tuleeta bete aworo cyane nga timu gye twawangulidde yali ya side ya muntu banyiivu nakozesa Honorable Sseggona okulireeta nene tubagamba mutawanira bwerere nene tugabana ne tubagamba no bintu byetreeta Ssemujju yali campaign manager wa Mugisha muntu ne tumuwa chief whip mwamuwa naba muntu abala Kasozi nabira deputy wange Mukosasi byabanga byakukanye bye FDC tetwabanga wona awangudde ntuma wina taxi toll twakanya naye abo opposition abamu bagamba nti bwe bali mu kalulu kana akawedde NP uli yakwata ngumzino ngegamba nti atali waffe wa NRM anti kakati sikoma ne kwekyo ne parliament ne bigenda mu maaso abaana be NUP basolera ddala bakabannaabwe bo nyinno okwesola bwesola kubanga wa DP yabuuza kati munneetaaga kati nga luli mwankubanga propaganda owa FDC kyekimu kyabuuza bwe watuuka mu constituency yange wagamba nti atali naffe mu NUP akolera President Museveni era we NRM kati olwaleero nzizengo wa FDC atogamba nti ffenna tuli ku opposition kati kankunnyonnyole abaana ba NUP bajjanga struggle yaabwe ebifo ebyo neera baamala okubikwata nga tebaagala abeesembereza bali ebintu byabwe beetaaga kasente abaana NUP bo opposition yawamu tebagifunamu ebyemubagamba mbu mwegatta mwegatta aloza mwegattye ku lusaniya lwe bino byewuza mbu wano gundi yalinawo amaanyi wa PFF mumulekerewo bo baagala basigale mu opposition nga bebagikulira nga bali bokka mu opposition bagaba n'ebintu byabwe period tebabeetaagamu abalala period tebeetaagamu balala muliko nti kukyusa ggwanga bo tukyusa ggwanga tebabiriiko ffenna ffe kimu tulina ekigendererwa kyekimu tebabiriiko ng'oli okiina nani tebabiriiko kati ensonga ya iPod eno naye ekute wansi ne waggulu saawa yonna badisivinga akasente obuyinza yabwe extendinze president wa NUP n'abongera Zedriga luza Zedriga yalina okusayininga naye bangambye nti obumu kuwaayiro obuli mu tteeka erifuga iPod
President General w'ekibiina yalina signinga talina kusindika kati mbono bwa signinga kitegeeza nti onamwadde obuyinza bwonna era afuse president neera nupu ejagwa mu katego gye bujjeeyo FDC yagwamu wajja kubeerawo ku nupu FDC yalinaako ku Besigye bamugoba Besigye bagenda omugoba nga tabitegedde bulungi ate yamanya Besigye yadda Katonga ekibiina n'akireka nga yaloza yakolera people's government kibiina ne mugamba wa eri najja nakumika tulese wakalu nti Amuriat tuteke Amuriat ne muganda nga activist tuteke Amuriat kitegeeza nti yeye yagamba nti Besigye yaleeta Amuriat Besigye yava ku party president nga n'ekisanja kye tekinagwako Katonda namuyamba muntu nawangula muntu yali musajja muntu mulamu n'atamugoba ye Amuriat bwe yakwata bwatira nga namufumula so yakirabirawo nga naye bamugoba mu kibiina kye yatandika nupu naye esobola okubiramu esoboleza iPod line gye bakuteeye ssente zaki time erituuka abalina obuyinza okubaga nti muleete musooke mubuzze kyogamba ze tugasobola na Bulemera bamugamba Bulemere tukwene security atasobola kunganya abantu 5 bamugamba Bulemere tukwene security aba state kati bwe kyoga basigaye najja nakumbi bali benkanya Besigye amaanyi Amuriat ate foloza twali tumumanyi ate foloza twali tumumanyi wali tomumanyi era buli omu yagamba nti ekibiina FDC nyini yakikuba ekigo kwata ekibiina n'okikwasa Amuriat asafari wali kikwasiza munyago bakasozi nkugambye Amuriat bamukwata ne bamuleeta Besigye yamwereetera mu nsonyi wabatula waliwo abadde Besigye yamwereetera n'amala n'amugoba so politics wali kisoboka yes so kati sente za iPod bazirinze bali bagambako nti bo ekisoka tebagala bifo ekyokubiri tebanoonya busente obwaki bonna oba bwa iPod oba bwaki ekyokusatu bagala kujja ku dictator nga bayinza ogaana bilioni 5 bumpi omukaaga emmeka nga bayinza zigaana kukigendererwa ekine omanyi kibayita koota emyezi 3 ako tebasobola kaleka tebasobola tebakulima nti waliwo asobola okuleka akasente aka iPod tebasobola omanyi emyezi 3 cheke neyingirawo emyezi 3 cheke neyingirawo kiba kinene so kati baba balina okukola kyonna baba bagamba oba kiki balina okukikola kasente kali mu bilioni 5 mu emmeka naye nga emyezi 3 cheke eyingirawo okamanyi bayita basobola kaleka bajja kubanja ne ziri enkadde nazo tuzaagala muzituwe ne sente zaffe ne sente zino tezifula ebibiina by'obufuzi okubeera comfortable mu position mwebiri nerabiri baba ofuna bilioni zo 5 nerabiri buli myezi 3 nga cheke eyingirawo tosobola gamba nti gavumenti eveeko tosobola kubona abopposition ku parliament nabo bavuza senyonyi bilioni 4 zofuna buli mwaka mu financial year zitunyonyo ozikozesa ki olutalo lunene zitunyonyole bulungi ozikozesa ki office ye kata kunyonyole gwengani anti era ino kuwako n'ebibiina by'obufuzi ebirala papi nupu leka nava mu muzanyo onalebo senyonyi mbu asitule sente mu bekibiina ekirala namwe mukwatire wano mukole emirimu tasobola onalebo tugendako mawonoleero neyanziza kale wona obadde osinzira okubeera nga otulaba ne onalebo Munyagwa Mubaraka Sserunga guno gwe mwezi gwe batugamba tugenda kutandika ekibiina tugenda kutandika naye waliwo abansesa bali mu kutabula ekibiina balooza ndi musiru bakitabula bati bageza kutabula kibiina nendi musiru mbalaba bakibiina si bakibiina waliwo abaali balowooza nti ekibiina bajja kiwagikamu abantu mbu batukozesa ebibaagala batuya notisire temubanga mwine olutalo lw'ekimpowooze mu kibiina nze nyina bendabula ate ze kambabulire ne bino empanga nti ndi muyeekera nze siri muyeekera ndi muntu wa bulijjo waliwo abali mu kipanga ekyo kankulaga eyi nze siri mu olundi ya message eno good morning Mr. Mubarak I have tobyogera I have some confidential to reach me as soon as you can. May I know you, sir? Listen. I need the safest
for meeting with you scheduled in either Kenya or in a place in Eastern region. I have a message from Dr. Ochiraba. I can only deliver it to the master himself, Dr. or yourself. Kino babipanga muntu ule mu meeting somewhere bajivu bakuyoye zakuteke ku keseri naye mbu waliwo abagamba mu kibiina mbu oyo mwamugayalira mwamugabe fula mbu bamanyi mwamugayalira ina byapanga sina byempanga bumundaba nga ngenze ebweru mba nnoonya ssente kiwalenga omuntu sina byempanga omwa mwagala security mba ntambudde mbe sokenga ne reporting mbabuli jendaga ne kigenda okukola. I can do that. So kati bagala mugene musisinkane bakukwatire eyo nenga rukuru wavudde wano befuule embobonye besije byali mu munyago byadapanga siri mujega ate siri muyekera ate sibera nko mbikola ya chekera atisinza bikola somba saba muneso nyuwi Batana uli agamba nti munyago mu kibiina kyo ngato kubira gundi ngate mogera na gundi kusimu tandogera na gundi kusimu kati gombera mu kibiina kya fenga toli member nga nyina katubali sokote togera kusimu gosalirwawo batali member wamma walwega nti ngato yogera na bijirwa siye sekretary general waloga na uli dayirogoza ata yogera na gundi siri mujega basebo ne banyabo. I'm not foolish mbajega siri kati wemba sogera na bigiro bana na soko bana ni gosalirwawo atali member wa kibiina. Where is your problem? Kati yaba kitegera tyanti temwogera kunyenyola nera kimukosa kitya ato kitegedde otya kitegeza walo ebige bifumbiwa munda okitegedde otya ate kikoseza kitya pato ina print out ya simu yange either ofunye print out ya simu yange wakoze eki oyinza kuba nekyogero lusi kituufu naye kubuuza oba wakitegedde otya ate nga kyakukoseza kitya ate mugambe ekibiina tekirina maanyi tekirina ki ate mu planning okukikuba kiveewo ate mu planning okunjoola kati mufaaki benyini abaga tekirina maanyi ba planning okikuba bagende omanyi wano opposition ina kibaita okubya so bagenda mu security ne babalimbalimba oba kati mbasikolagana naawe kyenkola agenda kulimba security oyo alina byaliko oyo alina byaliko nti security ekwate security sokola bwete anti kati bo security nayo mu bujega kwa security baina baba ku operative ambajega kati olusa mga goberera munyago atandika kupanga ebyo bakuta mu meeting chama mugende walala mubereyo tukawa nga bapanze obusajja bwino omundu mbotulega tumukabi bakubema ngo bifana abadde ayagala kuyekera tumukutte abadde ayagala kuyekera ebyakijega mbigamba abalala nammwe kale wonna obadde osinzira okubeera nga otulaba ne Honorable Munyagwa Mubaraka tugenda kukoma wano olwaleero tujja kutandikira olunaku olulala akuume.